tulina ebibuuzo byaffe 2 we tumalirako essuula eno nga ansa zaabyo ziyina era zituterawo mu comment section. Ani yali omuzaana wa Salaayi? Ekibuuzo kyaffe ekyokubiri kigamba ani yali mukazi wa Ibrahimu? Bannaaye abooluganda musubscribinge, mukomentinge, tugenda kusoma luberebere 16 mulaikinge. Luberebere 16 okuva ku ssuula okulunyiriri olusooka paka gye tukooyera. Olunyiriri olusooka, Salaayi mukazi wa Ibrahimu n'atamuzaalira baana era yalina omuzaana Omumisiri, erinnya lye Agali. Olwokubiri, Salaayi n'agamba Ibulaamu nti laba nno Mukama nziyizza okukuzaalira, nkwegayiridde yingira eri omuzaana wange mpozzi ndifuna abaana mu ye. Ibulaamu n'awulira eddoboozi lya Saara. Mulowooza nno teyasindika asitamye? Ng'agaana biki? Tugenda ku lwakusatu. Olwokusatu, Salaayi mukazi wa Ibulaamu n'atwala Agali Omumisiri omuzaana we. Ibulaamu bwe yali yakamaze emyaka 10 okutuula mu nsi ya Kanani, n'amuwa Ibulaamu musajja we okuba mukazi we. Saala ye yeekwatidde omukozi n'amusimbula omusajja. Tugende mu maaso. N'ayingira eri Agali, naye n'aba olubuto. Awo bwe yalaba ng'ali lubuto, omugole we n'anyoomebwa mu maaso ge. Ndowooza mukitegedde. Kasita olubuto lwayingira mu Agali n'agamba nti kati ono ajoogaani. Nze omusajja nze nkola ki? Nze mmuyina. Omusajja nze mmuyina. Tugende mu maaso. Salaayi n'agamba Ibulaamu nti okwonoona kwange kube ku ggwe. Nakuwa omuzaana wange mu kifuba kyo. Kale bwe yabanga ali lubuto ne nnyoomebwa mu maaso ge, Mukama atusasula omusango nze naawe. Ate mulowooza takolimye ono? Naye Ibulaamu n'agamba Salaayi nti laba omuzaana we ali mu mikono gyo. Mukolere ekifaanana ekirungi mu maaso go. Salaayi n'amujooganga n'adduka mu maaso ge. Salaayi yakwata omukozi we n'amwesimbira bba. Bwe yalaba nga omukozi afunye olubuto n'awulira nga bamujoozi n'emyaka tugambe mbu Salaayi yali mujjantondo, n'agamba wano nno sijja basobola, n'atandika okukolima. Tugende mu maaso. Olw'omusanvu, ne malayika wa Mukama n'amulabira awali oluzzi olw'amazzi mu ddungu, oluzzi oluli ku kkubo ng'ogenda e Ssuuli. Olw'omunaana n'ayogera nti Agali omuzaana wa Salaayi ova wa era ogenda wa? Naye n'ayogera nti nziruka mu maaso g'omugole wange Salaayi. Olw'omwenda, ne malayika n'amugamba ddayo eri omugole wo ogende wansi w'emikono gye. Omutolosi bamugambye ddayo. Go back and submit. Essaawa y'okudduka yali tennakola ki? Tennatuuka. Malayika yamugamba ddayo gy'ova ewa mukama wo. Lowooza mukitegedde. Si buli ssaawa nti ebeera ya kudduka. Sometime even if you're under oppression, it is not the right time. Namba 10. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti ndyongera nnyo ezzadde lyo n'okubala ne litabalika olw'obungi. 11. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti laba oli lubuto era olizaala omwana wa bulenzi era olimutuuma erinnya lye Isimayiri kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwa kwo. 12. Era aliba ng'entulege mu bantu, omukono gwe gunaalwananga na buli muntu, n'omukono gwa buli muntu gunaalwananga naye, era anaatuulanga awali baganda be bonna. 13. N'ayita erinnya lya Mukama n'ayogera nti gwe Katonda alaba, kubanga yayogera nti okuntunuulira ntunuulidde oyo andaba. N'okutunuulira ntunuulidde oyo andaba. 14. Oluzzi kye lwava luyitibwa Beeri
Berira Kairo laba luli wakati wa Kedasi ne Beredi. Oluzzi nno erinnya lyavaawo kubanga yagamba gwe Katonda akola ki? Andaba. It doesn't matter the situation you're going through. Katonda alaba. Katonda era yalaba ng'abonyaabonyezebwa, yali amulaba. 15 Agali n'azaalira Ibulaamu omwana. Ibulaamu n'atuuma omwana we Agali gwe yazaala erinnya lya Isimayiri. 16 Ibulaamu yali yakamaze emyaka 86 Agali bwe yazaalirayo Isimayiri. Bannaye mulowooza tugenda kusukka waawe olubereberye 16 bw'atyo bw'agenze. Ofunyeemu kyakuyiga ki? Ebibuuzo byaffe byo bye twabuuziza ansa zaabyo biyina. Byonna kyonna wandiikawo mu comment section. Bannaye musubscribinge, mulayikinge, musharinge. Ekigambo kino kituuke ku buli omu. Tugenda kwesomera ekigambo. Bayibuli tugenda gyesomera. Biri ebyokulinda bagisomere ku Sunday nga tugenze mu kkanisa oba mu kereziya tebigenda kukola. Ffe tugenda gyesomera tugive gyetandikira paka gyekoma. Mukitegedde ekintu ekyo bannaye mbaagala nnyo. Mukama abampeera omukisa. Buli ayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa Mukama amuyambe amukoleko, amukole obulungi obutali bumu. Nkugambye nze mbasabira mirembe 2025 mubeere bawanguzi mu buli mbeera gye muyitamu. Buli kitateredde mu bulamu bwammwe kitereere. Amiina, mweraba.